Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya follow munaffe wambuziza ekibuuzo ekyo wangambye nti njawulo ki eri wakati w'olumanyo ne musimbya nnyiriri. Enjawulo weri y'amaanyi nnyo nno. Musimbya nnyiriri guba muddo ate olumanyo muti oba kati. Olumanyo lukula ne lusinga omuntu gw'omanyi eyo gy'oli gw'omanyi omuwanvu gwe mukungiriza nti bannanga omusajja oyo muwanvu, kati olumanyo lukula ne lumusinga obuwanvu. Kitegedde? Kyokka ate musimbya nnyiriri gwo muddo kamerera wansi akawanvu yennyo tekasobola kusukka maviiviigo. Olumanyo muti oba kati kaba katititi tekagenda nnyo wala naye nga kaba kati. Kitegedde? N'olwekyo kyenjagadde okubeera nga nkubuulira n'enjijanjaba yennyini eyawukana. Olumanyo kusinga nnyo era nga bw'oluwulira luyamba ku nsonga ezo, kumanya ebyo eby'enjawulo. Lugenda mu byogero by'abaana abawere, ebyogo by'abakulu, osobola oddifumbako n'owa ku baana abo abatabakula, naddala abaana abeerabiralabira wamu n'abantu abakulu abeerabiralabira mwebali ng'abantu bakulu balina ekizibu ekyo. Osobola okubeera ng'ofumba ku ddagala ery'olumanyo n'obeera ng'onywako. Naddala abaana abato abakula abo abasoma babeera banywa ku lumanyo lubayambako okujjukira ebyo bye basoma. N'olwekyo olumanyo lwa njawulo ku musimbya nnyiriri. Era musimbya nnyiriri ye ateekako obusigo abuteekerako ku bukoola wansi waabwo. Obusigo bwe ky'olaba nga bamuyita musimbya nnyiriri. Obusigo busimba layini nga bungi bubeera wansi w'obukoola. Mu bifaananyi njagadde mu kuteera eyo oyo gwe bayita musimbya nnyiriri muddo, ne nkuteerayo n'olumanyo oluba luyita olumanyo. Ndowooza olulabye nti bya njawulo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuza nja kwongera okunyonnyola ku viidiyo. WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.